Weewaawo akati abakyala abafuna embuto basanga okusoomoozebwa kungi. Abakyala bafuna embuto, abamu embuto zivaamu, abamu embuto zeewanika, abamu embuto zeesiba. Oli n'atambula ne bamugamba nti baakusibirako olubuto. Abamu bafuna okusibwa kw'embuto munda nga kusinziira mu bulongo. Eriyo omuntu gwe basobola okusibirako olubuto naye ng'oluusi oba alina empalana ne muggya we. Ekyo kibaawo ndowooza kikolwa kya bulogo. Ate ne wabaawo olubuto olwesiba nga lusibe naye nga mu famire omwo oba mu nnyumba eyo ono w'olubuto mwasibuka, oluusi baazaalamu omulongo eyeewalula oba nga ye yennyini gwe baazaala ne magobwe nga mwali mu famire ng'abanja. Be baana b'owulira nti baamusanze olulera lumuzinzezinze yenna. Olulera gwe luzinzezinze obusibe obwo buva ku mulongo magobwe. Okitegedde? Eriyo obusibe obw'omuzimu. Tugambe nti olina omuzimu mu kika kyammwe ogukubanja, guyinza okuba ogwa ssengaawo. Emizimu gibanjiza mu angles nnyingi. Waliwo jjajjaawo nga baamukubbulamu erinnya, ogwo omuzimu ndowooza gw'oba otudde mu busika bwagwo. Sigamba buno obw'okulumbe, ngamba obusika buno nga bwakubbula erinnya mu oyo jjajjaawo oba ssengaawo. Omuzimu ogwo guba gukubanja butereevu. Gusobola okukusiba okuzaala, ate gusobola okusibira omwana munda n'ofuna olubuto n'olulwalirako okumala endwala nga 3 naye ng'ate olina olubuto. Oluusi olubuto ne lwewanika. Emizimu nga gibanja omukazi asobola okuzaalira ku biso buli lw'azaala naye nga okumusala oba okumulongoosa kabonero akalaga nti bw'oliba tompadde kambe kange ojja kuzaaliranga ku biso. Okitegedde? Eriyo abakazi abalina obunywanto obutono ku nywanto ku bbali ezaabwe ez'amabeere. Oba nno tuzze tubwogerako ndowooza emirundi mingi nti obunywanto obwo bubeera bwa balongo ba misambwa. Kyokka ggwe ng'ofuna omusajja nga mutandika okuzaala abaana bwe muzzaawo, abaana bwe bayonka ku bbeere eryo bayonkeramu n'obunywanto buli. Be bazadde abamu b'osanga mu bukulu nga yazaala abaana 6 naye ng'akuzizzaako omu, nga buli kadde abeera mu maziga. Ebyana bino bituuka ne biwulira obuggya ku baana bano gwe boozadde abalya mmere. Ebyana biri ne bitandika obbakolako olutalo nga mwe mulina omulongo kizza. Ate ng'omulongo kizza okimanyidde ddala nti alya baana banne bw'aba anyiize, kubanga kizza yakuloosa abasezi nga bakugoba. Okitegedde? Akati nno kizza bw'aba abanja mu bulongo obwo, olina obunywanto obulinga obutulututtu oba obusundo ku nywanto yo ku bbali. Ebyana ebyo birwanyisa nnyo abaana bano boozadde. Nosanga omukazi avaamu embuto, ekyana nga kigamba tajja ddiyonkako ebbeeye yaffe tajja ddiyonkako kaye katuyabe. Ogenda okulaba nga olubuto luvuddemu. Oluusi n'omuzaala n'akaabamu 2, oluusi n'omuleramu emyezi nga 2, n'afa. Okitegedde? Oyo yenna sayansi temumumanyi. Akati mulimu abakyala abamu asobola okufuna olubuto ne lutambula myezi 3 ne lugalangatana kumpi kuvaamu, embuto ziviiramu nnyo oba zikulukutira nnyo mu biseera myezi 2, 3. Okitegedde? Gutera kuba muzimu. Ekirala,
eri omukazi afuna olubuto ne lutambula myezi 5, 6, 7 ne lutandika okutonyanga amabeere, okitegedde, ne lutonya n'abeera nga amabeere ge gatonya, ennywanto nga zitonya amabeere, ebiseera ebisinga ago gaba maziga. Okitegedde, kye bayita maama okukulukusa amaziga, egyo si mirembe. Wabeerawo ebyasoba mu bulamu bw'omukyala ono Nakazadde ayina olubuto. Wabaawo ebyasoba nga bitudde mu kitundu kya maama amutuddemu. Omukyala oyo aba n'omuzimu nga gw'alina obuyinza, nga gw'alina ebyagwo. Omukyala yenna bw'aba nga n'olubuto amabeere ne gatonnya, kifaanaganako omukyala bw'anaaba n'ebibbo n'abikaabiramu ng'alina ekimunyiizizza n'abitonyezaamu amaziga. Abaana baba azadde mu maka omwo tugambe bafunye obutakkanya ne bba, kubaako omwana ebiseera ebisinga amaziga ago gwe gasala. Kyokka bw'akyanguyira omwana ayinza obutasalwa, bw'akyanguyira ne bamuwa eddagala n'alinaabako n'anaaza n'ebibbo ebyo. Era kyova bakugamba nti abafumbo bwe bakyankalana mu maka mubeeko we mukoma, munyiige byammwe mubeeko we mukoma. Omukyala togenda mu bibbo ate kubikaabiramu, simanya ate omusajja nankola bw'ati teyandibaddeyo biki, eno bwe wekuba mu bisambi amaziga bwe gatonnya mu bibbo. Abaana b'ozadde oyinza obutakwasaamu kw'omu ku bbo. Kale ne kino ekintu bwe kiri, omukyala yenna ng'alina olubuto abaako ebyasoba mu bulamu bwe oba mu kika kye, ago maziga ga maama. Okitegedde, ebbeere lino ye maama. Twabagamba ekitundu ekikola obwa maama, tulina ekitundu ky'ebbeere ne tuba n'ekitundu eky'obukyala wansi. Obukyala wansi oba obusolo, akasolo kayitibwa akasolo ye mukyala. Feno waggulu tuba bbode naye akasolo ye mukyala. Okitegedde, akasolo ye maama, akasolo nnaalongo. Era ebbeere lye lyoleka maama nti ono maama. Era kyova olaba nti gano amawanga agamu agayita obukunya kati ng'Abazungu, era ogenda okulaba ayambazaako akasolo, eno emabega yonna amabina asobola okugaleka nga galabika, n'ayambala wakiri akawale ka G-string ak'oluwuzi wakati. Nze singa nali mukazi singa sikambala, kuba ate olwo oluwuzi lukuyingira eno ennyuma ne lunywezaayo. Oyinza n'okwagala okufuuwa oluwuzi luli nga lubisseewo, toyinza okusoberwa, n'oziira. Oluusi oli ku mukolo bakugabudde ebiceppere, kuliko biki, self service bino, oli ku mmeeza ogenda osena kano kammonde, eri watermelon, kino kifi kya nkoko, wali waliwo ensujju, wano waliwo bwayiise, waliwo ki, waliwo ennyama, ekinyoobwa ekikutte, biki. Kati wayambadde akawale ka G-string kalina olukoloboze ennyuma. Kati olukoloboze olwo lusobola okukwata wali mu mpulirizo wonyigira katima. Omanyi abantu abamu batuula ku mikolo mu ntebe, n'awetako asitulamu mu kugulu katono n'ayisa akakka, kye tuyita okunyiga katima, n'ayisa akakka katono. Kati omuntu bwato tebatera mumanya kuba kajja mpola mpola nga kakimpowooze, ate ono akafuuwa aba anyumirwa. Era ku mukolo gwe bwe kubeerako abakola kaliyoki oba abazannya emizannyo, oyinza okulowooza asekera biri nti bimunyumidde, kumbe asekera kakka. Eno ne kalyoka kabatambulamu n'olaba obutambaala bwe bwewuujjuula. Kati bw'oba mu G-string, jjukira eno empale ennene, ebikka eno mabina waggulu, eri gasigala geetaaya. Kati ate eno G-string olukoloboze luzibawo wali. Kati nze singa nali mukazi singa sijambala, kuba oyinza okuzimba olubuto omukolo gwonna ng'onoonya ne woofuuyira wabuze. Okitegedde, ate ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde, kale nno Abazungu ekintu kye bategeera ng'omuntu, Abazungu eno ewalala yonna tebafaayo kubikkayo.
oba lubuto oba kundi oba biki n'amabina babazungu tebagafaako gabikka. Omuzungu ye kasita mu maaso wano ku kasolo wambala n'amabeere ne gambala yaawo omukazi aba ayambadde. Kati kyentegeeza mu ekyo nti amabeere g'omukazi buli lwe gatonnya ng'alina olubuto, oyo ali munda mu ggwe maama akutuddemu aba atonnyeza amaziga, tegiba mirembe ng'olina omwana munda. Kyokka eddagala erivumula ekintu ekyo olina okgendako mu baamulerwa ne balikubuulira. Kati nze kankuye ekikolo n'eddagala. Olina okufuna enkonge y'omuti, enkonge nga yatemwako omuti wabula nejja erokeramu emiti egiwera 3. Emiti egyo nza mugimanyi, gutera osobola okusangamu omutuba, osobola okusangamu musambya, osobola okusangamu mumwanyi. Enkonge nga mu kikongo omwo, mu kikonge sigambye girinaanyeewo, wabula ekikonge nga kigatta emiti 3 nga kikonge, emirala nga guyinza okuba gwapamwako kinyonyi n'omulala ne gumeramu. Entubatuba nazo zitera okwemezaameza mu nkonge, ng'enkonge eyo eweza emiti 3 naye nga giri mu nkonge eyo nga mwe gimeze. Eddagala eryo baliyita entirigiti. Omuti ogweyunzemu emiti 3 baguyita entirigiti. Kati emiti egiriko buli muti ogunogereko ebikoola. Ebikoola ebyo binteremu akeeyi eyo, obiteekemu empoza, obiteekemu ensika z'omutuba n'obutika obubaala, oyenga eddagala eryo olinywe ate olinaabe. Ngambye bwe nti enkonge y'omuti nga yakuliramu emiti 3 gyerokaalokamu, gyerosaalosaamu emiti 3, ekiti ekyo mu nkonge emu tukiyita entirigiti. Nogerako ebikoola ku buli kiti ekiriko ku nkonge okwo, omale onfunire akeeyi eyo, onfunire eddagala lye bayita empoza, onfunire ensika z'omutuba, onfunire obutika obubaala, kyembadde neerabidde ofune ne magere ga nkoko. Eddagala eryo oliyengere wamu nga n'obutika obubaala mwe buli, naye obutika obubaala bulina okubaamu nga bungi, okitegedde, n'akeeyi eyo nga bungi. Kati onywa eddagala eryo ate onnaabira eddagala eryo, okitegedde. Kyokka era osobola okgendako mu baamulerwa ne babaako era ekikolo kye bakugamba ekirala. Oyo sayansi si wa mu bazungu mu malwaliro, oyo sayansi weeno mu balina emitwe emyogi, okitegedde. Ako akabonero kalanga omwana ali munda nti ajja kufa. Bw'aba tafudde osobola omuzaala obulungi n'abeerawo era n'abeerawo ng'asoma biki n'asoma, olumbe ne lutwala omulala ku baana bo oba omukulu oba ono yennyini. Kabonero ako kaba kalaga nti olina omwana ajja agenda mu kitaka kya nawansi, wabeerawo okuzaalira ettaka. Ke kabonero ako. Ago maziga. Naye ebyo ebyasoba mu famire biba bitudde mu baana balongo, muba n'omusambwa gwa maama Nnaalongo nga gwazaalira bwereere, kwe kutonnyeza amabeere ku ttaka. Guba gwazaalira bwereere. Maama oyo Nnaalongo aba alanga bazadde bammwe abaabasooka nti nenzaala abaana, nendera abaana, ne wabula wammanya. Okitegedde? Maama oyo aba tabanjidde ku mulembe gwoggwe atonnya amabeere. Maama oyo aba abanja okuva ku mulembe gwa jjajjaawo nadda ku gw'abassengaabo okuli baakitaabo nadda ne ku ggwe. Kati nga maama oyo agamba nze mbakwatirako mu kuzaala, ne mbakwatirako mu kulera, ne mukuza abaana, ndeze abaana okuva ddi na ddi. Maama oyo omuzadde Nnaalongo ndeze abaana okuva ddi na ddi naye nenzaalira bwereere. Kati ge mata gano agaba gatonnya ku ttaka aba yazaalira bwereere.
kati naawe abagamba naawe ojja kuzaalira bwerere mu buliwo aba agenda kuteekamu akisoni kye bayita okutonnyeza amaziga ku ttaka. Olwo maama aba akaaba, kye bayita okukaabya omusambu omusaayi. Amabeere kasita gatonnya ku ttaka, amabeere gategeeza mwana ono okgenda mu ttaka. Bw'ataligendamu ku baana bo kubaako oba jjo oba ddi, kuba omusambu kizibu okulaga akabonero ako n'okalabirawo ku olwo. Akabonero k'omusambu okalaba olwaleero ne wayita emyaka 3 oba ne wayita emyaka 2 oba ne wayita emyezi 3, omusambu gumala kwerabiza. Okitegedde? Kale nno omukyala ayina embeera eyo aba ayina okunyiikirira ennyo okwenoonya n'okwezuula, naye nga mu bw'alina okwenoonyezaamu kwe kunyiikirira ennyo okugabulanga abaana amata n'amagi, ng'agabula ennyo abaana amata n'agezaako okulabika nti amanya abaana bano, ayonsa abaana bano. Ne mamma Nnaalongo n'okusanga ng'ewali ensuwa nga zikimiramu amazzi n'aziteekamu amazzi, naye okubeera n'ensuwa awaka. Kyokka ewantu wabeera ensuwa eyo nga wabeerawo n'amagi, ateekawo n'amata, n'ategeera maama n'abaana. Kati abantu bano bwe bakula omuwawa, kati ng'ono atonnya amabeere, bwe bakula omuwawa mu famire oba eddiini z'abatwala biki, kati guli omwoyo gugamba n'enzaalira bwereere okuva ku mulembe gw'abajjajjaabe ne bakitabe bassenga bwe bonna abaana ab'obuwala bazibabeerawo baagaana okumanya omwoyo ogwo. Kati ogukaabira mu ono amaziga, kati gwo gugamba nazaalira bwereere. Kati okuzaalira obwereere ke kabonero k'okutonnyeza amaziga ku ttaka, kati ge mata gano agava mu mabeere. Kati amata buli lwe gatonnya mu ttaka, ku ttaka kye kitegeeza nti nazaalira bwereere, kye bayita maamukulukusa amaziga nga gayiika ku ttaka. Omwana ali munda tatera lutonda, bw'alutonda kaba kabonero akalanga nti kiribaawo. Lwaki ono simukomya wano? Akukuume Liisodde n'Eddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.